Abaana bakubye chairman Nyanzi Kateba Mwase akawanga. Kyaddaaki chairman Nyanzi avuddeyo n'akola official statement ku nsonga eyamuteereddwako. Bampita Kali Lugambo Promax Simple MC gy'osinzirira okuba ng'otuwaakinga nyongera okwaniriza era n'enkubuuzaako nti assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatu. Olunaku olw'ejjo we baleese abasibe ba National Unity Platform mu kkooti, ensi yabadde esuubira nti abantu bano eno bagenda kuba nga baweebwa bond bateebwe. Wabula ekyabakubye enkyukwe, prosecutor wa government yategeezezza ekkooti n'agisaba babongereyo akadde basobole okuteekateeka abajulizi abagenda olumiriza nti abantu abo baaliwo ku lunaku olwo. Mu bajulizi omuwaabi wa gavumenti bye yateeseteese yategeezezza nti kuliko chairman Nyanzi naye chairman Nyanzi oba yali aki, I really don't know. Now chairman Nyanzi avuddeyo okwewozaako ku bigambo bino. Emabegako we yali ku mukutu ogumu ogwa NBS, chairman Nyanzi yabuuzibwa ekibuuzo ku nsonga y'ekyo ekyamukwasizza, era chairman Nyanzi n'avaayo n'akola statement eyasinze okuwuniikiriza abantu kati etandise okuri-echoing back mu public scrutiny. Chairman Nyanzi yabuuzibwa ku nsonga y'omukwata yayogera ebigambo bino byendowooza nti bye byamuleetedde obuzibu. Sooka biwulirize then nkuzannyire oba olabe chairman Nyanzi kyayogedde ku ky'okuba nga baamututte awolereze oba alumirize abasibe ba NUP. Sooka owulirize. King nga bakubuuza ki ku parade eyo? Baali babuuza abantu abaagirimu nti bonna bonna mbogera amannya gaabwe. Parade Kamegere nga bambuuza amannya gaabwe bonna abalimu. Tebandaga bukyambwa parade nga bandaga nga bageza kumbuuza abantu, bambuuza kubuuza abantu ki abaali nti mbogera amannya gaabwe gonna, nengezaako okubabuulira amannya agalimu. Bemmanyika abatonotono. So aba security wababuulira kugamu kumanya? Exactly. Couldn't you? Didn't you expose them? Why not expose them? Cameras expose. We do expose the things from which you think you put them expose. At risk of being arrested as well. Leka nkubuulire wakwata mpabudde kunnyonnyola. Ekintu kye twakola bikolebwa mu nsi yonna, bikolebwa mu masomero, lwakuba wano kati fiya ereeta obuzibu. King nga bakubuuza ki ku parade eyo? Alright. Ke kaakatambi akazaalidde chairman Nyanzi mutu wa watu obuzibu. Now avuddeyo okuba nga ayogera ku nsonga eyo, afulumizza official statement gye tugenda okuyitamu mpolampola bassebo ne bannyabo, era nsaba ggwe atulaba ogiwa obudde tugenda giyitamu mpola nga bwe kisoboka. Now chairman Nyanzi agambye nti clarification on the claims by the state prosecutor in the Kanyanya court. My attention has been drawn to the malicious claims by the state prosecutor that I am one of their witnesses in the ongoing politically motivated harassment and persecution of our comrades at Kanyanya on the basis of false claim that they participated in unlawful military drilling. I would like to state from the onset, I have never recorded any statement before any authority regarding this matter. I was equally abducted, held incommunicado, tortured and eventually dumped on the streets on the basis of similar malicious charges. While I'm aware that court has power to issue summons against anybody to appear as a witness,
Such power should be used in the interest of justice and not enabling the prosecutor who clearly have been deployed as weapon to harass, intimidate, and instill fear in the country, particularly targeting members and leaders of National Unity Platform. In the instant case, it is very clear that the objective of the state isn't only to persecute leaders of NUP, but also cause disharmony, mistrust, and break cohesion within the organization by maliciously seeking to compel and ensure my attendance as a witness in a matter against my comrades. I would like to firmly state that this malicious development is built on falsehood and will eventually collapse like all the other lies fabricated against NUP and its leader. Taken through a charade of trial at Kanyanya Court, and it should do the only right thing, withdraw the charges and set them free. I appeal to all Ugandans not to fall for these side shows by the regime. Demand for the release of all political prisoners and an end to persecution of political opponents and their supporters. Yeyo statement omukulu mukadde waffe Chairman Nyanzi gyawadde. Mu bigambo bye Chairman Nyanzi ategeeza nti bino ebintu ebyogerwa just babitaddewo kwagala teekawo okukubagana mu bannakibiina kya NUP, of which kyatandise dda. Now I know agambye nti while I am aware that court has power to issue summon against anybody to appear as a witness, such power should be used in the interest of justice and not enabling the prosecutor who clearly have been deployed as weapon to harass, intimidate, and instill fear in the country, particularly targeting members and leaders of the National Unity Platform. Chairman Nyanzi. Okategedde. So, nakoze video yesterday ne mbagamba ensonga eno nze nina obukakafu, nina okukkiriza nti it was politically motivated okuyitayo Chairman Nyanzi, wabula ate nenkubiriza abakulu oba abakulembeze ku NUP abagendagenda okukyala, abasajja bagenda babuuza ebibuuzo naye nga babasuula mu katego. Right now Chairman Nyanzi, so lwaki abaana bakuba is because of that clip I played. Wavayo n'ogamba ensi nti amanya g'abantu wagabawa, newakubadde ng'abantu tebaawulira nnyo kiripu, abantu bamanyi osalaasalamu kiripu because mu bigambo bya Chairman Nyanzi ayogedde bw'ati. Kamegere nga bambuuza amanya gaabo bonna abalimu, tebandaga bukyamba pulezidenti nga bandaga nga bageza kumbuuza abantu, bambuuza kubuuza abantu ki abaali nti njogera amanya gaabwe gonna, nengezaako okubabuulira amanya agalimu bemmanyika abatono. So aba security wababuulira kugamu kumanya exactly. Didn't you expose them? Why not expose them? Cameras expose, we do expose the things from which information. Thank you. Put them expose. We're risk of being arrested as well. Leka nkubuulire wakwata mpabudde kunnyonnyola ekintu kye twakola bikolebwa mu nsi yonna. Kati akantu oli yakoma wali nti nawaayo amannya ke kasinga osakulatinga naye Nyanzi agambye nti tewali kwekweka because parade eyo Nyanzi ye yali agikulembera. Mu mazima bandibadde bwe babakwata ne Nyanzi yandibadde gyali, naye Nyanzi lwaki bamuta ne bakwata abalala ku instillinga fear mu balala nti mmwe tugenda bakwata bali tugenda bakwata.
Lwaki tebakwata Bobi Wine aginspectinga? The same thing is to instill fear amongst us. Akategedde vuga video bampita Simba.